Juliet Namugenyi yafuuka nnamwandu oluvannyuma lw'okufiirwa taata w'abaana be mu kabenje wadde nga baali baayawukana. Ono alina abaana 5 era ng'oluvannyuma lw'embeera okumukaluubirira yasalawo asenge mu kitoogo ekigatta Kyengera ne Busega atetenkanyiza omwo obulamu. Bwe nafuna omuzigo ogwo omuzigo gwatukesa ne gunnemerera nga nina abaana 5, abaana balina okulya, balina okusoma, mbaliko bwomu. Bwe nafuna nenfuna wano akafo mu kitoogo nenga hange nezimba ekitoogo ekyo ntekemu akayumba hange nebake sente ezibadde ez'okupangisa ennyumba nziwereremu abaana. Ono mu kitoogo abadde yakamalamu omwaka gumu era nga mwava n'agenda n'abaako byakola mu katale e Busega. Wabula akkiriza tuwadde bazze babalabula okuva mu ntobazi y'essuubi lye lyonna liri mu kifo kino. Okutulabula sandigaanye naye nganze saakibuli ekyo tutulabula naye neebandinda budde genda gasikola ki siinaawo. Gavumenti eba erina ekitundu kyesobola tuwa ekibangiriza ekiri awo ne tugamba naye mubeeraawo. Nze ndibadde okuva mu kino nenzira mu kitundu ekirala kye baba bampadde. Atutegeezezza nga bwe yalemererwa n'okulabirira abamu ku baana be ekyamutuusa n'okubagabira abamu ku bazira kisa bamuyambeko. Nembagabako abamu okubagaba obugabi naye nga ne gye nnabateresa nateresayo baterese naye nga tobuyambi nze nnina obubawa. Wabula olwaleero oyinza okugamba ti embeera emuddugaaliridde. Kino kiddiridde ab'eby'obutonde ne Poliisi okusaanyaawo amayumba g'abo abaali beesenza mu lutobazi lwa Lubigi. Bino biyindidde mu kitundu ky'e Busega okumpi ne Kampala. Mu kifo kino mubadde mukolebwamu emirimu omuli okulunda ssaako okulima nga waliwo n'olusuku olunene olusaayiddwa. Nga bwe bagamba ti essanyu ly'amalembo ge maziga g'ente waliwo abakkakkanyi ku bijanjaalo ebibadde biriraanye olusuku luno olusaayiddwa ne beetwalirako nga n'abamu balabiddwako nga basitudde amatooke. Ndendye n'abaana nali nnimye school fees nziwona leka ndye bulimba sirina kyakukola bansaayo ebitooke n'ebijanjaalo. Pulani eganye muzeeyi tuyambe ku pulani B. Bwenti mpulira nnaku mu mutima lwa nsonga nabo emmere gye balya eva eno wansi toyinza ssaawa muntu mmere gy'olya kubanga nabo tebalima nti no balima kukoola. Nembu tufula kuba ndi mu kisiibo naye singa zino essaawa ntakulawo olutalo tufa otaku olima otya emmere ya nnaku zino mu butuufu emmere n'otema kalitunsi. Kati ekifaananyi kiba kibi toyinza kutema mmere ng'ate luli nalaba amajeeri gazze oggula kasooli wansi eri ewaffe Nalukolongo. Mu kifo okuliraana wabadde amayumba gano e Busega waliwo ekkolero eriri mu kuzimbibwa kyokka nga ab'eby'obutonde bategeezezza nga bano bwe baafuna olukusa. Olukusa gye bayita EIA permit nti baafuna certificate okuva mu NEMA ebakkiriza okukozesa awantu awo. Waliwo abakwatiddwa nga n'abamu bakabye nga poliisi ebatwala. Aba NEMA bagamba nti abakwate baakuvunaanibwa emisango egyekuusa ku kwonoona obutonde bw'ensi. Abamu bakwatiddwa nga baagalazaako okulemesa exercise eno ogwo omusango omulala gw'okusaanya obutonde bw'ensi environmental degradation. Okusinziira ku bavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ebikwekweto bino byakugenda mu maaso. Gerard Luyima, NTV, Akawungeezi.